okusinza ku tteka Political Parties and Organizations Act erakulewo ennongosereza mu mwaka 2020. Omuntu yenna ayagala okuwandiisa ekibiina ekijja alina okubaako emitendera gy'atuukiriza nga kuno kuliko kusembwa emikono gy'abantu 50 okuva mu disitulikiti ezikola ebitundu 2.3 ku bungi bwa disitulikiti eziri mu Uganda mu kaseera ako. Mu bufu obwo banna FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga abali mu nteekateeka z'okuwandiisa ekibiina ekijja ki People's Front for Freedom babambaze ku lugendo lw'okukuŋŋaanya emikono egy'abanasemba okuwandiisa ekibiina kyabwe nga bagoberera emitendera gyonna egirambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Kaweefube ono bamutongoza ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Katonga oluvannyuma abune eggwanga lyonna. I hereby declare the exercise of registering PFF, People's Front for Freedom, commenced. President w'ekibiina kino wakaseera Elias Lukwago agambye nti ekimu ku byetaagibwa mu kaseera kano ke kapapula kakakasa abalonderwa kayite voters registration slip kale nga buli ayeesowoddeyo okusemba okuwandiisibwa kw'ekibiina kino agwana gye nga yeetegese. Voter number sinini number mu busifune zonna abatagirina bu slip mwabubuza tujja kusaba Ingrid wano commander wa Land Forces system agirina bulungi wano okucheckinga mu voters register buli omu bajja kuchekingira online. N'abakwedde batandikidde Kampala Lukwago nti bakutuuka ku buli kasonda ka ggwanga mu disitulikiti zonna eziri mu Uganda bwe kiba kyetaagisa. Buli munnauganda aweebwa omukisa ayagala okwetaba mu exercise eno agyetabemu ku ntandikwa y'omulundi ku ntandikwa y'exercise eno buli omu gy'oli. Emikono baatugambye 5 mu districts ezitawera zonna naye ffe tugenda kulaba nti districts zonna ziggwayo n'emikono gisukka mu 5. Okusinza ku mateeka agalambika enteekateeka z'okuwandiisibwa kw'ekibiina ekijja, ekibiina ekyagala okuwandiisibwa kirina okuba ne ssemateeka omuwandiike. Kino Lukwago agambye nti akadde konna bakitandikako. Bw'obanga onoowandiisa mu section ey'omusanvu eya Political Parties and Organizations Act bakwetaaza kopi 2 eza constitution. So week eno exercise naye egenda kutandika ey'okuwandiika ssemateeka waffe omujja. Lukwago agambye nti newankubadde balina bingi eby'okukola okumaliza enteekateeka eno obutasukka mwaka guno ekibiina kijja kuba kimaze okuwandiisibwa mu butongole. Tuli mu October ne tugenda kukola bwezizingirire okulaba nti omwaka guno nga tegunnaggwako nga certificate yaffe etuli mu ngalo emirimu tugende nagyo obukwakku. Kyokka kakasizza nti okutondebwa kw'ekibiina kino tekulina kakwate na kwetabwa mbiranye na bibiina ebirala ebirwana okunafuya nakyemalira kale nga balina okukolera awamu. Ffe tetugenda kuvuganya muntu yenna bwe tuli mu lutalo. Kino ekibiina sikize kuvuganya bantu nti twagala kusinga ono tusinga oli. Kino ekyaffe kyakwongera kunyweza lujegere lw'abalwanyi. Lukwago alapudde poliisi obutatataganya nteekateeka zaabwe ez'okutabala eggwanga banoonya emikono gy'abanasemba okuwandiisibwa kw'ekibiina kyabwe bw'ati n'alabula abagenda okukola omulimu guno obutatekema. Abo abapoliisi aba RDC bapiso bagiso baviso tubategeeza nti en exercise eri mateeka ate tetugenda gikola mu nkukutu tugenda gikola mu lwatu. Okusinza ku kakiiko k'ebyokulonda aka Uganda waliwo ebibiina ebirala 7 biri mu nteekateeka z'okwewandiisa nga kuno kuliko National Revival Coalition ekya John Katumba, National Foundation Party, National Agrarian Party, People Power Front, Shine Uganda, Uganda Prosperity Party, National Economic and Redemption, Kono People's Front for Freedom. Kale nga singa bituukiriza ebisaanyizo byonna byakwegatta ku bibiina biri mu 6 ebyawandiisibwa edda biwera 3 mu ggwanga lyonna. Samuel Sebuliba agafa ku Spark TV. Rise up Uganda! Freedom for all! All for freedom!